Royal Star. Wajita Brian's bride. Brenda's bride. Eglasi yange eno. Tutandise twatandise dda. Boom chill. Nabwazingisa ekyobugulu tukomwegwe. Naye nga tutandise ekibozibozi ky'ebbaala. Nakulaba akengero kasobola. Kasobola awo. Olaba tewajjukira gye wali wasize luli. Ayina byakunywera na omanya akengero akasobola. Omulangira yambuuza wazze. Bw'onakubira essimu wazze. ng'ate Mwenda bakubira muri kumunde. Wajja kube lwada naawe. Abatulaba tuli mu mboozi oba ekibozibozi ekyebbaala nga tuli wano wamami waffe ku Boom Chill Zone kafo kali wano magi omaze okunywamu Room number 6 olulimi nga terukyasituka sijje complex wano emakinjokera na balasi okubeera buli kawungeezi oluwaddemba okujja obudde bwonna oterako nnyo bwewayaSJ complex SJ Complex abakiwulidde mukiwulidde kusobola okujja naye omukozi bakita bata ekintu ekifo SJ Complex bakita Boom Chill Zone wano wamami waffe siwabanja ojja na cash cash down tewali bana byakuwa mawele basita mwena bayindi waliwo tukache Bwetukirinda. tukoyo kwewola naye banange mwawulidde emboozi eya Bad Black bana baka kiki yazimbe ennyumba Bad Black tewategedde kakati yaliko malaya kati essaawa zino ate kati ye blood ambassador wa university ate manyi nti omuntu akyuka people change ate okuwerera abaana omuntu yenna ayinza okuba yalinga erina pasiti ye yokubbanga ennyama naye abantu akyuka katugereze ku yokunywa nnyo kati gwe ono tolabanga akufaananira abanywi kuva mbuto asobola okyenjako nsonga kyetuweerezesa tuweerera abaana muntu asobola okuva ku street naye kabasalaba bannange ensonga yaffe irina mudiru bagita ya Bad Black ono telemasta yabudde nemuwaabwa Blood Ambassador akumanyi nte omukazi yakoma mu senior 2 nze ndikusaidia ng'omuntu nga Hamde blog nti lwaki omuntu akyuka naye akyuse embeerayo basoma basobola kuba omugaso gw'okuweerera omwana mugaso ki omuntu abadde omubi bw'akyuka tasana walolabyeko kyeyamaani wa stage ya boda nga tavuga boda ekyokulabako ekyangu ye Bobby buli omwana mwegombeso oba mukubi oba si mukubi okitegeera so kati ne Bad Black kumutwalirawo jasobola kyukiraawo naye ate ebyayita bikulondola university eri kuki Union hamulama gwayo motivatinga ki ndabire ku kyokutwala omwana wange kuba bino sibitegeera ate tonywanooyitako nange engeri tukirekedde visi kakwatewo ekyokunywa ate n'olwekyo ebyo temugenda naye kati gutabiro oyongerako etabiro zino meka akyasobola ddamu owanike ndabe zino meka Chembade saba. Ezo kyasobola oziraba. Bananga batulaba. Abasanga muri eyo tutandise. Ngena kwa bano lwakuna bibozi bya pala. Mukaga. Lero lwakuna okakasa. Ene fulumye lwa mukaga. Lero lwa mukaga. Bibozi lero lwa mukaga. Batamidde lwa mukaga. Nega Vicky. Nega buli nkulu. Lwa mukaga na Sunday. Lero lwa Sunday, lwa Saturday. Lero lwa Saturday. Wakana Chembade saba. Lero lwa Saturday. Mami wa makata abitufezi. Tuina janjula ngeyo Saturday. Tewali buzibu. Akonja kate mamu tugende kuiso. Okay. Chembade saba. Ode kumulama. Linda kati neka ngenda kate mamu ha. Tuli kunyumya, tetuli kugamba abantu. Anti tusikale kumulamwa. Tuli kumulamwa butere. Ngwa Bad Black. Bad Black ayina abana. Bad Black ayina abana yazaa. She has to inspire other kids. Yali inspire inze ba family ye. Wenjega mukulu zongo. Okwasa kwasambu. Ate gwe zongo tawolekera omi. Omi yabuza mu zongo. Omi ne tempo. Omi yabuza. Kutwagende wakingira obeto. Agamba mukulu. Uli ano. Abikingira obeto. Omi ne Ewa ne mwelele nyabana. Mwelele nyabana. Naye bakubya akavulu. oluzungu twale. Wewe
Lero changoze. Angela Katatu. The beautiful. Buzam. How do you feel? I feel okay. Andre. Yes. Issues concerning Andre. Yes. How did How did you done? How did you done with Andre? First grade connection. Wow. Agambi. How did you done with How did you Andre? done? With Andre. more fire. These are Brana the beautiful. Angela Katatu. Gamba beautiful no gamba butterfly. More fire. That is the fact. Vicky. Exclusive. Wonder Boy. The fact is that it never. Eddie Baba TV. Sorry. Eddie. Sanide. Go the Sanide. Ayo, kila mkamera ndio Sanide. Tuziveko. Era tusanga omuntu nga yagala mu interview nga. Nenga. Balbra. Tuli wano. Gane. Tuli wano. Batusanga oluzungu. Tumukwasa Vicky. Esho chimalanga. Omuntu mutamanyiyo. More fire. Muwede mwategeddeko nti omukulu Lord Keys akola n'olugambo embeera ya musajja kide ate katali kitalya Basibembwa. Kitali. Basibembwa. Amo gambye otya? Nze Eddie ngambye. Nze Eddie ngambye basibembwa. Munati mwambuke waggulu w'ekizimbe. Kuli waggulu w'ekizimbe. Nze Eddie ngambye. waliwo message ekolekebwa mu Kesi mukwano ko jangu, kesi mukwano ko. Nenga kesi kimusibiza. akafuba kaita kuchiruzoni wa maji obotusanga Mbukutaka kusamula samana bigambo byalina ko mutona magulu. Kesi sunda mawulire. ekintu kiri kitya Munamawulire. ate ali professional Kyembuuza. Abadde musobi oba abadde mu. Teri muntu ali Somati atufu esiriza Keys nze sibitegedde Teri muntu ali waggulu w'amateeka. Ino muyimbi we bw'amanejje. ani Teri muntu ali waggulu w'amateeka. muyimbi wo omugwa Muyimbi amanene woli. kati Yalopa. muyimbi ki Emma, Si muyimbi wange. ati mwogere muyimbi ki emenatete Okay, Sisuna. Amweka ne mukamera si muyimbi wo. Nedda muyimbi wa ggwanga. Si muyimbi wo emenatete. Yowana. nze mba sibitegedde bikonekitinga bitya esisuna esi muyimbi alina okwogerwako ekyo sikiwagira Ndimo n'amawulire. Ekyala bagenda kusiba. Dada Keys kyekimusibiza ne Brian Wako yakola oyo. Mako ne wako. Bakola wa manyo ate Keys. mako gwesitegera Terutegeddeko Keys. Manyo Keys bakola wa. Tetubamanyi. Bobamanyi. nze manyi Brian Wako Akola wa. Neisma all access. Bamukute na. oyesima olekisasi olekisasi Kesi naye olekisasi yadini. Kesi letya. Ate Olowooza lwaki yeetaaya? Omusajja ayagala ssente. Ani? Ayagala ssente. Yalaga mayumba. bagala sente Yalaga mayumba. Baagala biliyoni emu. biliyoni nga bagula ki ba Keys Biliyoni emu. Bamusasule n'obukadde bumeka. President wa film. kati wulira president wa Field kansooke mugambe kati ninyo Keys alina biliyoni emu. Nedda. Mbonawo bakasaba wako. Esawa zino okuba tumuwulira nti bali labayo bonna nti kampuni zetukolera zituvaamu kyova olaba esawa zino bo bali kitalya kati nti nenga binavumula nayogera Nsonga y'ogumu. Omuntu amejogeddeko. Kampuni ezo. Zituvaamu. Kampuni. Nenga tusigaze bala. ekubeerera musibanga Lumuki. erisi 06 Bane muje. ekizimbe bakiyita CJ complex jangu tukubekibesibwe Bana nga eyo tutandise. ejangu Obanga tukulange nawe
manager wa Feyono bomuchina muzigo exclusive handsome guy no kwate wanywa mwatamira nalo matachabitegera bomuchire yekola bala kafuka kuumulwa mama afumule akwedenga fana mawulire mami fire yeah ono bwaba katononyo ono bwaba boom boom mami what are you teyakulira nababuchamani wabula ono president wa field judge mami achuchu yeah ayende akayokola pate wana yeah kulewo bataboneka bayibifeka abazimbi atundu benyanya mugere mu bali wa abasiga batesonyiwe abagere yabwe wansi amama uli abanajja we kali etambula yo musasu ebawana onywa ndukenda pale musasu basa balingi Tell baba musa show ya sawa mbe ata abasebe bamusibye abadaba bola bamusibye disclaimer ebigambo byowulira bya nanyi Estaria baba ya ansabye guys mate kulira anti K-zone bwe mubeera mu field bwe bahanga buli muntu abotubera gobera zone wayobera exclusive zone waliwo mweka president yekweka president omukula akola atya akaiziza chamanyi muntu mulungi baita kuti sichi supporting ekyako eso okukwata akaizi nega msafuna mawuli babuze etonga ishitufuga ijawo tekikoze awe nyine waliwo ensonga kaiza amusira batenga ijo nebudde na kwogera webale byenjogedde mabe gamba denka kipo byogera kati otuse ku ijawo enensonga mwinyo dikwasaganya enensonga imwe abalina okutuwaniranga fabama yogera konyo microphone ijawo umwe abalina okulaba nti ensonga eno tandika n'amanyago teri atamanyi bamawuli yukirya kamanze oloye Eddie eyagayingidde jjo bamuta president w'abaani president w'abaana b'omu field abakwata kamera najja eggulire ku muyimba kati awo tandise nemubira bakutiviza mwe ne mugamba nti oyo alyogedde ye yalikoze naye nga babaana boolaba be baba balikozemu ijawe ekoze katono nnyo ijawe ekoze omulimu gwayo oba tennakola terina kyakoze olw'ensonga kaiza agate mu kooti nga ijawe tetegeddeko terina lawyer kyo ijawo manyi ekigwayo Entertainment Journalists Association Uganda ijawo tujiba mu lwaleero ijawo ogiva ijawo sengo balina Mukozi mukozesa bwangu bwe butyo ijawo tubawadde nakusatu president ayogedde case abelenga ali out of Sunday ku Monday tubenga tumanyi mako wako bo abelenga ali out mako wako cheka producer yagala yogerenga mbiza mu luzungu wala batamanyi luzungu mako wako cheka producer basimanyi maybe mako wako are just producers but case has to be out case ain't okubanga yali badde wabwe yongera luzungu what should we do Nenga changu nnyo subscribinga ku YouTube channel abajita Viki exclusive atera nkujukisa wosanga bibozibozi byaki ebibozibozi byebala tubera wa lumuchi kalonako so isewako 06 kaiwazi nakalala mwende yetago kuchiringa mojogamu yade toli munna mawulire katukuwadde omukisa nebo batoli wa mawulire nebo batoli entertainer kirinamu gojjude ensawo yo teri mu kituli bakomedian ndo bayise tuwola bakomedian ulira bakomedian bonna bajje bakomedian bonna bajje nawe kityo twayolekera dance wano wetutandise kapere ngawuliriza ddala kitufakange mu kasamba oba nakatuma Barack Obama jukira nakugambye nti abaana be bonna yatugamba exclusive interview gye twalimu naye nti ayagala kubatuma manya g'abakulembeze oba abantu abamaanyi mu ggwanga erya America era kiroto kye agamba ayagala ku flightingako alinyeko mu ggwanga erya America ate kisinga okuba ekyamaanyi tayagala ku flightinga ng'ali ekayagala ne famire anaaba basisinka n'abakulembeze abo mbwera y'ensonga lwaki abatuma amannya ago abaana be basobola okusinkaganako ku bantu ab'amaanyi bwe batyo nyumyemuko nga
nga bo abamanya n'amanya abadde bazinira kayimba akamanyiddwa nga ensonga aka Pastor Wilson Bugemba akagamba nti Katonda yabadde mwene ensonga Katonda yabadde mwene ensonga nange no temunyome voko ninamu nawete akapere yafukamidde wansi anagamba Mukama Katonda amusasirira muyambe omukyala wono bambi asumulukuke bulungi bebi ali munda naye aveeyo nga mulamu ane maama musanya asobole okufuutukayo nga ddala kituufu akyalina omukka ogussa ate era nga n'obulamu bwe bambi tebukoseddwa nnyo kyamaanyi kapere ayeesunga okubeera taata omulundi omulala ate era agambye ye nga ye akyayagala abaana bangi okugjako omukyala amabigambo bye mwamwewuliddeko ng'agamba nti nkuddamu okuzaalira kapere bambi yandyagadde asooke abeere ng'amaze kumuzimbira amaka ng'ekirooto kye bwe basobola okukuliza abaana baabwe bano ne babajja mu mizigo mwe bali sofa as per now nkwebaza atambudde nange ku Vic Exclusive wamu ne Wonderboy wonna wondabidde bondabira ku Vic Exclusive subscribing bwompulirira ku Wonderboy UG era nayo subscribing yo handsome guy at this time around temundabyeko ku camera naye mbadde behind I think era mbaweereza omukolo gwonna okuva mutandikira mpaka awe gusembera buli lwo subscribing not following yaffe Vic Exclusive everywhere Wonderboy UG everywhere nziramu nnyo amaanyi naye mbanonyeza content n'okirala kisembayo ateweerabira kugenda mukana nsanze kyeka anewefunira obuuma obw'omulembe actually obenda twogera tetunaba banyimizaaki kapere ejo kisinga wate mukazi nakola bwati shati wajifuna kwefire yali kufirudi nga omukazi yekweka nengamba yihamude bloga tezenyayawa yalisanyu neno mukimanya abamawulire tukola amawulire n'abantu betukolako amawulire bagamba tulwawo okuzanya sitole zaabwe naye ate mwali muzeekaawo nammwe ne mwebuuza nti abantu betukolako amawulire lwaki nabo batubiisa offe okubakolako amawulire olaboti lwindagamba omuyimbi omwawo kamugenda erinnya fiina nanatigiza zebulamu fiina masanyalaze nomugamba nyabo nizikuwaza nyawa zinyawa fiina yakuba tomweriggirako omusinga omuzina biri fiina masanyalaze luyimba muyimbi masanyalaze Asumulukulu yalogedde masanyalaze tuwakapera ka masanyimba yimba tano chibu tugende mana ashala bukamingi togenda yo oli kutimu bakozi oli kutimu mayawoddemu Mako yali ezizo naye noono museko bazirya kubatandise n'okuwa taito z'ennyimba wabula ayita TV mega tembadula twande twogera mulugunya zabaddeki ziremedde gamba university eremedde mu mawulire zirimeka gamba university okimanyi edi luli abadde atamidde naye kati mwenge kyogwo gwonywedde edigamulaba ono mama Uganda mumanyi nedda embeera wetukubanga kubawanyawo mama Mary natukwata emime natwaki mama Uganda na mama Mary nakali natuwumbawumba natuwa mama Mary wira hamu nga ngenda nsaba omuyimbi omu interview mugamba nyina ensonga nani muyimbi ki sebo wano yogera amani open mbere open ndimukuba olwola bamanyi ndi wa facts naye nga ngamba tubawawaako olumu ne mumulemera mu kamera byakuduka buddusi banamawulire temukwatwako naye muyingira ensiko nze bayirawo ekyanzija mu kukola pokopoko ebifaananyi nekwata ebifaananyi netandika okukola amawulire YouTube of course tuba tuli kujuta era nga tukola naye nefumiitirizamuko neŋŋamba sometimes oyinza okwogera ekintu kyotawulidde kuva mu muntu nogamba watya
akutte ekintu ejjukira buli story gyoteeka ku YouTube ebeera recorded omuntu asobola okwangwa amangu ago n'akola ki n'agidownloadinga kibooko ziba zikoze zitya nekambuze kati gafutaba ekibozo ky'ebbala wetutya nga we free keys oba support nze kati nga ku kibozibozi ky'ebbala wano wendi salamidde ndaba buŋŋamba 3 nziraba nti 2 Pero tutegera bigenda maaso. Suna gwe basige. Basige suna. Wako mako. Si bitegedde. Binde bagamba suna bamusi. Remix mako wako. Kwa makayimba. Remix wako mako. Mulanga suna. I wanna say freedom. It's a freedom. Never president yo Cambodia. Basige yani. Mutani. Mako wako yes mali nyali eri. Bali babo vimalekero ne bali chosa ne bali peno ne badamu ne bali peno. Mwakuzabuziza Lord Case namutegedde naye ate fako foko sabitegedda mukulu wono ono mukulu wa Case nze mubana mawulire makono omumanyi wa TV mutegedde makona yakwate sawa Case waliwo gwe banetegedde kati ogambo bokwatesa oyo omuntu bwe baba bagenda mukomera mugendera agendera alikokola ayagala musibe kubera kumongo omuntu kye bayita okwatesawo sirikemu tukuye makona tuye kyagamba kubulira makona we are in the back boom chiruzi kwasala iniki makona mutega kulaudi olire makona ali ku speaker mutega kulaudi olire letuze anko kiri kitya mwana ngamba bi Ngama abinyo bayitirivu makwe makona bili bitya nze hamba nga mena oli bukomera oli wonyotya ekigambo papayo di mamazi bano balikaya nakumako makona simusibe agenda kuva mukomera Keiza alibwe alimukomera kati omukwasi w'ensawo ali kuyamba oli mugambye omukwasi w'ensawo babatwala babiri omukwasi w'ensawo yasimatusa nawonye komera nawonye wabaddeko yabantu besiriwa wabaddeko kuba balina gwewako gwemako ate abantu besiriwa tukyali omulala ono mako musibe simuteriko owaye kubira kwani kubira kwa Ivan tubulire bane basibye ye abadde wa bane tukubira Kaizi kitegere Kaizi musibe yaddala ebyaddala Kaizi yonna gyotulabidde simukweri esi mulo musibe baketya simusibe baketya bane Kaiza tatera kukwata gwe muzwegwe kulimba kwa nnako okuwulira ng'omuntu anawasibwa n'afiirayo naye mpozi nga waliwo eyali okutagirina Kaiza tasobola kusibwa n'asigaza essimu nemwaba alina omukyala we oli agina Kaiza tasibwa Omukyala agenda gikwata tasobola Kaiza bamusiba basobola omusiba naye tasobola kuba na simu mundu ayagala kumufuula amaanyi nnyonnyo nze bali amaanyi ge gakoma mu bano bajjako interview akyakubira naye nga subscribinga ku Vic exclusive osubscribinge ku Wonderboy UG azona YouTube channels tubeerako obutereevu we are
akwate simu. Akwate simu tuulire kibozibozi ky'abatami. Bannange tuli wano ku Boom Chill keka for C06. abantu abanywa amusigala lumu mugimanyi. Ati umutanyo kujukira byamwe omuntu oyagala akoze ekintu kyoyagala. Omuntu bagamba bw'atamira batategera bigenda. Nina okujjukira omuyaga. Otegera otyo olona ali mukungubira. Balala lero kutandikwa abagembwa. Olona akubira wano naawe. Twabatanyedde nnyo naye ng'abamutamiivu Sawa bina. bamuyita Martin. Matini kyasa kya kyenda. Ebakodineeti nze sente z'ababulooga. Be badduse nazo. Badduse bayingidde. Matini bamera kwende mawulire Waggwe. Era w'okyaluwa akaŋŋambidde paka lasting. Kaizi musibe si musibe. Katukuddire tukuggyeko engalo. Tukutadde beera n'omukyalawo. Flo, ogamba otya? Nga mawulire mabi. Koze tutya. Ne enkyazi ndowooza tukwatagane ku papazi nga bwe bagamba. Ku papazi nkyasaawa nne. Kale bamusaaluni. Abatamiivu tiimu ekozi. We are fighting for freedom. Kikula BBS. Betty eyali ekisi. Nenga banange sokuliko bakumanya. Musibe si musibe. Kino kye tuliko tulwanya kununula basibe. Nenga kumanya bigenda mu maaso gabaddewo. Kikola byalemu ayijjawo. Ijjawo yakola ki? Edda oyimiridde okuba ayijjawo. Tamba kubira bali musiho. Tugenda kubira ne babayijjawo. n'abalijjawo. Kubira bali musiho. Bese babanga bamukutte naye. Kabwere musiho. Waliwo endala gy'atera okukozesa. Kabwere musiho bambulidde bakoze watch. Nga ijjawo bakoze watch. Ayiseemu. Naye hamwe ebbanga ly'okoledde togulanga ku smartphone. Siri wa YouTube. Big exclusive subscribing. Bana yagamba. Era akafo Bana yagamba sikolera bakati. TV. Bana yagamba sikolera TV tezisasula. Anesi muwagira. Emma wasiba nkuwakanya. TV. Bele musiho tulabe. Esaba zino singa bateka kutte bloga. Wali baddo before obiyolo. Ale ngwe musiho tulabe. Nera bloga bamaani. Babloga yes. Sibonna. Tatwe kujjawo. Kale ngane tuneba presenters. Bakati ekiriwo twagala kuli ayijjawo jo. Ijjawo yekozeewo. King of TV. Chiwedde. Bakuwe chupa. Uncle Hope. Tuli wano. Kibazo ky'ebbaala. Mu bbaala ye YouTube channel yaffe ko tubeera Ebeera big exclusive. Ensoga ya Keys. Bala. Ne wako ne mako wako. Ne wako ne mako. Uncle. Biri bitya Uncle. Ijjawo ekozeewo ki? Bana tusoke tumunyenye. Uncle. Ngabo owulira buli lwakutano olw'omukaaga. Buli lwakutano olw'okuna. Ekibozibozi mu bbaala. Nga twogera ku nsonga ezibandiize mu mabbaala bwe bityo. Wano ku Boom Chill. Tubeera wano ku Boom Chill Makindye ku SJ Complex. Ku C06 waggulu. Naye kati ensonga eriwo kweno. Hamde blogger kwata kamera. Ensonga z'abakeezi. Kakati N'okubeera mu ssebo. tuyinza tekinga ki mu kino ekiteekeze press era oba ekyapeninze. Yeah, that's true. Ate abasuuna